Sarah Shoti mulwadde banyabo ne bassebo era yeetaaga essaala zammwe. Sarah Shoti ono nasembayo okumulaba emyaka 3 oba 4 emabega era nga namusanga wakaawe ebujuuko. Simanyi ba Sarah Shoti ennyumba yakyagirina ebujuuko, yalina amaka ge ebujuuko wano ebujuuko wano ku Remitiana. Yalinawo amaka ge naye nga omwami yali yatambulamu nga yasigalawo yekka ne famire ye. Kati ate nzirayo okulaba gwe bagamba nti bba wa Sarah Shoti nga yali luzira mu kkomera. Ennaku zino yafuluma akanika mmotoka awe ekibuye era yali agoberera nnyo puroguramu eno. Era abali eruzira mumanyi gwe njogerako, erinnya linvudde buvi mu mutwe, gwe muyita bba wa Sarah Shoti. Kati simanyi oba ye yali omutuufu wali yali yabula oba. So Sarah Shoti mbadde mulabako ku Federation ewa Eddie Kenzo. Atawanyizibwa omugongo ogwo manyi baliyita batya bango kwegamba guliko obulemu omugongo. Kati munnange bwe tuli wano oba mukatambi nga mulaba n'obuyambi bwammwe abeetaaga ng'oggyeko essaala. So yena asobola okutuuka ku Sarah Shoti osobola okubaako embeera gy'omuyambiramu bannyabo ne bassebo. Omulanga ngukubye byonna mbibalaze oye Sarah Shoti. We tulaga omuntu ajja kulya ssente z'omuntu ku campaign afiire ku stage. Kati bulijjo kusaasira bamutende ebbina leero yamuwadde ssente ez'omu campaign yayagambye waayi sooka oli ntuuzeeko tukole ki tulabe. So kwe kuyimba kwe kuweeka na Uganda eno basajja mmwe mufune ku nsonyi. Ono mukyala wa muntu gwe weeripyeko okitegeera ogenda kutula omukazi mulaba kusaasira kunyirira naye emyaka gitambudde. So munnange omukulu yamweweeseeko naye ssebo nakakasizza kusaasira ayinawo nga ssebo omukulu teyeekutte nga teyeekutte naye ssebo era lyamuleze okitegeera. So awo we tuli mu kunoonya ensimbi mu sizoni eno. Omuntu akuba ssente ze byonna n'abikola n'abimalayo. Kati tugendeke wa Minisita Kasolo katono nnyo. Yabadde agenza okubeera nominated eri ku kitebe kya NRM. Nfuna bulungi. Kati waliwo olutalo lw'omukyala n'omukyala. Kati omukyala omu agweno waffe ye Princess Amira. Era wotuna ku social media Princess Amira ina bamulwanira entalo nga tatadde namu kubanga ye directly agweno mu ba entertainer. Okitegedde mwana waffe wa industry. Okitegedde kalate ye ono ye yani omukyalo no bana erinnya ye Aisha Kasolo. Dr. Aisha Kasolo. Kati ye nga ye agwamu kate eriye wali omwami gye bamulabireeyo. Onfuna bulungi. Kati wano wetuli wano abaye kati yalina wiini. Olabye Smile. Eyo Smile ya buwanguzi. Eyo Smile yammwe abalaba abagoberera ensonga z'abakyala ababiri ku mwami waabwe. Ogira Smile. Negozanyisa abakyala balina firimu. Aleka zino siza kuggwa kati. Luno lukyali weno World War 3 haitu tulinayo 4 ne 5. Okitegera bulungi. Kati mulinda amazaalibwa g'omwaka guno mwalaba ekyaliwo mugogo wedde. Oli ali eri adigida na bifaananyi ng'ono alaga yalina omusajja. Ekyenjawulo era ono yasooka mu musajja oba oyagala oba toyagala. Eva Dr. Aisha ya kukido. Okitegedde abala ne bagoberera. So Honorable Haruna Kasolo tukubuzaako mu ngeri y'enjawulo amakya leero. Weebale ssebo emirimu. Weebalire ddala. Nze nkowoola buli muntu yenna ene botiiki tebagobaamu mwavu. Oba oli mwavu nga tolinamu ssente, ng'olinamu ssente z'olinamu sobola okujja ne mukkaanya n'otwala ekintu ky'okola kyoyagala. Amasuuti mugalabye wegali. Ebiyindi
Mugamba namwe mubirabye webiri engatto ezagabye ezalagwa ndozanze mundaba onyumye weziri engatto osegera engoye ez'abakyala muziraba zozona okuva wano paka kugenda eri wansi nazo ngoye ez'abakyala weziri tulina emisipi gy'abaami tulina andaweya z'abaami weziri andaweya z'abaami weziri empale z'abakyala weziri buli kintu kyonna kyomanyi ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu byonna webiri perfumes zizo muziraba paadi z'abakyala pampa z'abaana byonna webiri teri kitaliiwo kakati Mama Trump katandikire ku section yo akasawo kakano ka clutch bag kati kano kagenda ku dress ngogenda ku party ngogenda ku dinner tata Trump ngakutwalako ku dinner kano kobo ino kukwata eto ina kwata gano gasawo gatambuliramu ngoye za ebyalagibwa buno kati mu section eno tulinawo engatto z'abaana engatto z'abakyala ezigenda ku parties ezigenda ku office n'ez'abaana ezigenda ku ssomero kati Mama Trump olaba engatto ng'eno omwana agisomeramu paka omwana asoose owokubiri owokusatu nga yambale n'engatto yokka toddamu ggula ngatto eriko original ate eri branded toyina tezigulebwa wano mu Uganda UK ze UK ziri original bobo yagamboze mama engatto eno omwana we mulekawo ng'emulesewo kati kangeze nti tampu ali myaka 8 kati bwaweze emyaka 16 tuzikomyawo wano mugizaayo UK ne bamukolera bwendala emyaka 2 nedda gwe lindo ozaale mulala naye ayambale galubindi zoyambadde z'abakazi z'abasajja kobadde ki nzeba ziri gago z'abaami tozirabakasi kyekiraga ndi z'abaami oleka ekikyamu si z'abaami zena zikola wamma tuyambe si z'abaami yalonze z'abakyala naye ne z'abaami weeziri wano era kanzukuwe mbadde manyi z'abakazi zokka gye ziriwo byonna tubirina lwakuba alonzeemu ez'abakyala naye n'obw'abaami we buli wano ate nga bugenda kukunyumira bulungi nnyo yeeno yeeyo waliwo n'obulala bubuno obugenda ku occasions ez'enjawulo kati koosiimye kotwala tulako mu kamera tuli UK bannange bino ebintu biva UK si ntebe agambye entebe ate nga biri authentic nfuuse mwana we UK Matwa wano tusigera nnumye naye kankubuze Mama Trump olaba wenyumidde essaawa zino olaba wavaayo mu kyalo omulala najja n'agamba bannange siti haati jangu kakati nga toyogedde wetugendako wano ku section y'abasajja wetugendako wano ku section y'abasajja tulinawo engatto ezigenda ku different occasions tulinawo eza casual tulinawo sneakers tulinawo boots zona tuziina kati olaba kagatonga kano okagenda mu office kano kagenda mu office Mama Trump nga wokogedde tata Trump kana kagatwagenda mu office yangola bakateteyi tuze mu ngoye kati ka dress ka kano Mama Trump asabula busabuzinga mwinayo ka package mugenda kekala kateteyi kekano ngamina ka package mugenda ngate kumwamba ngatalina mutwe anti kano tuteekako buteesi kulaba muntu kyagenda twala na wagenda faanana kati Mama Trump kano bwakalaba naye abagenda nyuma nga ddamye no bwenyumi kawanvu wamma kalaba ate lwaki omukebera muleke kano kasobola ogenda ku mikolo nga parties ng'ogendako ku date ng'ogendako out kana kadresi osobola okambala bulungi obaku ate nno munnange bakambaza kiddole naye ate ekiddole kirina nnyaki kakati katugendeko wano mu makooti amasuits gaagano ono muyindi kayindi ak'abaami akalagirwa era olaba jambadde omwami wuuli kasitoma waffe ndowooza olaba wagiguza yiyo anyumye bulungi nnyo atunuleko eno tulabe bannange naye muyindi sokuleke muyindi nande badde manya abayindi bebeeru kati ye muyindi muddugavu twambaza omuntu nafaanaganya ddala ng'omuyindi nabula omuntu nayambala gomasi nafaananya ddala ng'omuganda naye nga si muganda kati n'omwami oyo naye muyindi mugole omuyindi
ayambadde Indian wear ndoza mutudde alabika alina mukuse. Hello, how are you? Wow, you are very smart. My boss, you are very, very smart. Yeah. Ate nabikola ku Richto collection, Richto boutique, Kamukamu Plaza, level 1, shop number FF46. Olaba naye. Nga munyumye nnyo bannange tata Trump ne best man wo. Mwe musinze. Baba mutwambaza tulinga abayindi. Okitegeera? Nenga ate ebintu byammwe bye mwambaza abantu. Wallahi tubikiriza nti bya ddala. Amina. Katulaba kana akagoye. Ke bayita Indian wear. Osobola okambala olaba kaliko pause kati ono omugole omusajja asobola okambala onakolanga best man we. Tulinamu engoye z'abaana, tops z'abakazi, sweater pants z'abaana abato, wamu n'obusikati buli obwalagirwa bwosa buli atata Trump n'agamba wow nga nalonda ekimyula. Tulinawo buno bu blazers bw'abakyala. Osobola okateeka ku dress ekwata oba n'okateeka ka dress aka round kasita kabanga katuulako bulungi nnyo. N'ogenda mu office tulina buli mu different colors and sizes. Waliwo obugoye bw'abaana bwasobola okwambala nga nawe osobola otambula naye nga takutiddeemukko yadde. Mulaba bannange kakotoni akalungi. Kakotoni kalungi nnyo. Waliwo n'akasobola ogenda ku beach waliyo kano. Kakana. Kasobola okukolera bulungi. Bannange nga gw'oli eyo ng'oli muzito. Ka free dress kakano bannange era nze kano sikaleka. Sikaleka bannange kano ngenda nako. Bw'ogambye. Kano kaba kajja kunkolera. Kajja kukolera ye? Nnyo n'amaanyi. Bwe tugendako wano ku supplements. Ye mukwano. Tulina collagen. Ono collagen akozesebwa abakyala. Bw'obanga toyagala kula myaka, bw'oba oyagala enviiri zo zibeere ku nakyo nga tezikutukakutuka nga toyina yadde nga ne skin yo buli mwa kulengera n'agamba bannange omukyala alina skin yona nange gliteringa ngeglowinga soko olindeko kati mbadde mbuuza yennyabo omukaba guno bwengugula tata Trump abasobola okugumira tata Trump naye amirako kubanga ntalina nviiri ate ono tebamuseera si mucupule yadde kati wetugendako kono Neocell naye akolanga collagen. It is Neocell collagen. It is super collagen. Naye wa buwunga osobola oteeka mu chai oba amazzi osobola oteeka mu mazzi osobola oteeka mu juice kati bana batayagala makerenda basobola okukozesa ono ali powdered. Okitegeera kubanga mulimu abantu abamu nga yagamba nze saagala makerenda biki n'agana ogula so asobola okukozesa ono ali powdered. Kati bwe tugendako kono cream w'abaana ng'omukyala we nayina ali eyo ng'ozadde omwana wo ayina ebiyobyo ayina ensundo ayina ebintu ebimuzimbyezimby ku mubiri oba olususu lwonna lufudde use this ono agenda kukolera bulungi. It is a UK product. Muli n'edduuka lya Richto boutique tetuna kintu kye tutunda nga kiri fake. Era bw'oba oyagala kumanya nti no tebiri fake ogenda bugenzi wano ku batch ogenda wano ku batch number no screening they have to use this. Kati kano bw'oba toyagala kula nga toyagala kula nti n'okuze ng'oli wa myaka 5 naye nga enkanya zitandise okujja buli kimu okozesa kano okesiga bwesizi oba okambala bwambazi makerenda miramamire so okakozesa eyandibadde w'emyaka 5 bakulaba ng'owasatu wangi ng'owasatu bino byenjogera mbikakasa ate obisanga wano wokawoka ku Richto boutique woka kati bano abaana abalala abato abatanaweza myaka 5 abavubuka bakozesa kano nenga alimu abiri alimu 2 naye alabikanga ow'emyaka 5 okozesa kano era bona jangu wano ogambe kana nakalengeraho ku Richto boutique ewa Kamukamu Plaza kubanga okaka webuli ate nga buli original tojja kugenda mbw ate eri mu kikuubo ate babugize kano kali ku mutwalo kano kali ku muzuuli ate ku bei poa so kakati bananga ajja tindabawo n'ezigundi zino pampa ndabawo padi naye zitera zirabako muno mu Uganda kati zino pads woba ayagala zino always ne wano mu Uganda weziri n'endowooza olaba brand
pampa zenjagala tunyonyoleko bulungi ku pampa z'abaana pampa z'ennaku zino bana ezokeza abaana kati bw'ojja wano ku Risto Boutique osangawo pampa ez'enjawulo nga tolina wala w'ogenda zisanga togenda zisanga mu kikubo togenda zisanga zino pampa tezookya abaana baziyita little ones ate nga ziri kwalaali tezigenda kwokya mwana wo omwana agenda kugisiibamu okuva ku makya paka lwaggulo era ogimuggyemu nga omusange nga wagimutaddemu nga bwali sibeokyusiriza nti ate olunaku omukyusiza pampa tokyusa eno osobola notekawo omwana nafuka 2 liters nga agirimu wabula gwofiiringa bufiinizi omwana wange okirowoozaako na bulowooza omwana wange kirabika ajjudde ng'ogijjamu naye bakutulo totalabangako kakati ajati tolinawo okoza abakulu bino bina tubulina weebiri kati olaba eno yey'abakulu eno bamaama abafunye fistula abakadde abakuzeekuze emyaka nga takyasobola kwewanirira nga ye ekituufu nkitegeera asobola okukozesa eno pampa obanga agenda kale mulimu abakadde abeetya n'agamba kati ate ngenda tambula ntya ngende ku mukolo gwa gundi ngende mu lumbe lwa gundi nga nzena ntobye asobola okukozesa eno pampa neemukola bulungi nga talina yadde n'awatonya oba wakola ekintu kyonna ina ezakapala ate nga nnungi n'ezitali ez'okusiba obusibi zonna tuzirina nga ate abakyala batugondereza ate ng'esobola okukozesebwa omukazi omwamukyala n'omwami ye nnyabo kale bannaye wulira bannange byakabirwa no ku Risto Boutique esangibwa mu Kamukamu Plaza so bannange temusuula omukisa ogwo bannange kati maama Trump sobola okujja n'enkulagako nezino zino nyingi nziraba zonna tuzirina oba oyagala nga ntonotono nga bipaketi bitono kati kambuuze kajati kati nga ffe kati bannakawere tukirizibwa kukozesa pampa ki bannakawere tetukozesa pampa tukozesa pads ez'aba bebi zonna eziri wano mubeera mu size kuba kati waliyo olyajja okuntuma nti njagala za bebi naye nga simanyi nti onja twala size kati olaba zino eza yero zeza newborn omuntu ng'oyagalamu wakirabo obanga like mukwano gwo azadde oba muganda wo osobola omutwalira eno pampa eno eya little ones eyaba newborn from 0 to 3 months osobola omutwalira yeno 0 to 3 osobola omutwalira eno ate zino tezookya ziri buli obwo ebitaano balusanvu balukumi si zeezo zino zo osobola ogiteekamu omwana kugambye naafuka mu 2 liters of urine nga talina kyemukozeeko wabula gw'okirowoozaako bulowooza noga omwana wange yeetaaga okukyusa bannaye mwebale tulowoozaako bannakazadde b'eggwanga so bannange mujje mutuwagira no ku Risto ewa Ajat Kamukamu Plaza mulabe ez'abamaama ez'abataata abakyala abalwadde fistula gwe ng'olire teweesobola buli kimu kiri wano twabalezako tulina engatto tulina obusawo obulungi tulina gaalubindi buli kyonna kyolaba nti ekiri ku mulembe tulina ne makeup naye mugenda kuwunda nze maama Trump saa zino mulabe bwenfaanana naye mumpemu just 3 minutes nkomewo mugenda kumpulira nti ono ddala kituufu mukyala Kapiri olaba ono foundation asobola okutuulako olunaku lulamba osobola owuga naye nga makeup tavuddeeko nova mu mazzi nga tavuddeeko yadde oyo wa UK ava UK tava wano mbuno oba bikolerere oba ki kati ono lipstick ye ne bwonya kyayayokya asigalako n'ogenda kuva ku makya paka lwaggulu n'omusiiga n'agenda n'ogenda ku mukolo n'asigala ku kikopo n'asigala ku giraasi nedda ono yo ogenda mwesiiga paka woddayo waka ng'ali kwalaali aliko rigini bino ebyokwewunda bino biri mu silver ne gold abagole abaagala abagala necklaces abagole abaagala okunyuma necklaces eziri kwalaali togenda wala wona wona okujjako wano ku Risto Boutique esangibwa Kamukamu. Mama Trump twebaza omwami ono tumwebaze twebaza lujja tuludde naye ebbanga ddene okuva ku Trump paka ku Risto
nga bazze batubeererawo mu mbeera yonna nga bajja batukyekingako bajja batulambulako buli mbeera yonna batubeererawo. Ssebo mukulu Lujja, ssebo taata nkwebaza, weebale nnyo okubeera n'omutima omulungi. Bayutuba y'olumala okujja okukola kyakola tasobola kudda kunoonyaako, tasobola kudda. Naye omukulu Lujja ssebo weebale nnyo. Era Mama Trump weebaza buli kintu kyonna Lujja najja n'atubeererawo. Najja n'atubeerera bameka Mama Trump bayutuba abajja akangene nambule kapere kapere kangene mulabe kati kapere kangene ko bano bano bajje ne batuchekingako ne balaba mbeera ki gye tulimu era basalawo kubeera naffe paka kuggwanga tufenna paka ndoza paka nze wendiva mu bulamu bw'ensoba mama paka tujja beera ne kapere paka rasi paka bano bantu baffe family yaffe. So tubebaza naye nga twongera okubasaba nti muwagire Rich Boutique etufaananyiza weeti kitegeeza omuvubuka ali eyo osobola okufuna ekifaanako nga kyenyambadde oba oyagala jento oba oyagala kiniga byonna osobola okuba nga obifuna naye ng'ekyenjawulo biva UK kati ne mukulumbuuse mumulabye kapere wammwe mulabye bulijjo gwe munyooma nti mwe abanyuma mwekka mukyere naye anyuma muka shorti era kati tugenda ku beach ku weekend kati ne Mama Trump mulabe ka dress Mama Trump nno munnange chuka 360 awo ale kati wakyukira mbasajja mutima naye ati abalumya naye betuge tebalina kya nze nabagamba onyooma akasajja akatono onyoma akasajja katono abaganda bagamba tonyoma kasajja katono yinzo kanyooma naye ng'okanyomera ntamuga n'ekyezinze kizingulukuka ne kikola ki ne kikuluma ne kikuviirako okufa kati nze saa zino yinza okunyooma noga akapeere talina kyasobola akapeere talina kyakola ki nze nsinga bangi. I don't have the money, I don't have a business, I don't have what? I don't have what? What? I love you so much, my baby. I love you so much, my brother. I love you so much, my sister. I love you so much, my mother and my father. Thank you so much. Thank you so much, grandfather and grandmother. Thank you so much. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving the Mama Trump. Thank you so much for loving Lujja and Tony. I love you. I'm very, very happy. Kati Mama Trump nsembayo naawe wamma kati nga tumaliriza biki ebyenjawulo byoyagadde mu Rich Boutique byoba otumenyerawo biki byolabye ebyenjawulo byoyagadde byenjagadde mu Rich Boutique ekisooka balina pampers ezitasangika ez'abaana ez'omulembe balina pampers ez'abantu abakulu nga gwoli n'omulwadde obadde naye emyaka nga 10 ku kitanda naye nga omutadde ku buveera olaba nga bumwokezza naawe olaba nga weetamiddwa jawano ku Rich Boutique bakuwe pampers ez'abakulu n'ez'abaana bato tulina pads ez'omulembe zitasangika tulina n'egundi ne wipes obw'abantu abakulu n'obw'abaana abato so bannange mujje muwagire Rich Boutique Mama Trump mujje wagire ajati omugulire pads ezikola ku baana ne ku balwadde omulanga gwange kyakibeera biddeyo Mama Trump ngafa ku lulenzi avaako bannange era ebigambo bibeere bitono ebigambo bannange mwe abatulaba ebigambo bibeere bitono kati wali abali baga bannange singa lukaperere lwange nani mutadde ne mu baafu ne mukuuta akuba plani kubita mukwatako era dede okubira plani ebyabe nti naye kantwala omukisa guno okwebaza ajati ne haji omwami Moses Kiwanuka Rich Boutique bambi bakote tumusanzeewo naye nsuubira olunaku olwalwe tunaba tuzze tujja musangawo asite ebintu bisanzeewo haji tukwebaza ne ajati tukwebaza kama batuweera omukisa ne mukama atuweeremu omukisa ne muno bye tukoze tufune bakasitoma bajje batuwagire
Mbagala nnyo babbayi. Nekyakyo werabiddeyo. Nze kyendabye wano. Ebyaddala lujja kino njagala kigamba. Zino underwear ez'abasajja oba waliwo balina underwear z'abaami. Ne babeerawo ne underwear z'abaana abana abalenzi. Kosa n'ennika. Naye balina underwear eziri original. Si zino ezaffe underwear zano ez'e Uganda. Zino underwear ziva UK. Ate zo ziba ngumu. Osegeera. Naye mbutuufu ogenda n'oyambala underwear ya wano e Uganda n'ogimalamu emyaka 3 mbutuufu n'etuuka okutuka n'efuuka olutuula. Olutuula kiki? Naye tufuuka olutuula ogijjamu n'ogikikanika bwoli oli ogamba avuba byennyanja sese ngwajja ategese ebyennyanja. Underwear. Underwear. N'agimalamu emyaka emeka? Bannange munaatusonyiwa. Tetujja kwogera bingi bannange ffe tugenze. Tugenze. Tubaagala nnyo Mukama batuweera omukisa. Abatuweera omukisa. Namwe abatulaba Mukama abatuweera omukisa. Mwebale nnyo mwebale ejjala. Zenyeeze nsigaze nze Mr. Kapere photos. Original. Teriyo Kapere mutuufu mulala. Nze omutuufu. Tata Queen. Yo. Fetugenze. Kale tuli ku Rich Top Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road era nga njagala omukyala gwendi naye abategeeze ku Rich Top Boutique byeyina omuna Uganda byatakyasula kulinnya nnyonyi kugenda kukima London kuba buli kiri mu dduuka lino kiva UK. Babuzeeko obabuulire byotuna mu Rich Top Boutique. Mujje baleko basebo ne bannyabo. Tuli wano ku Rich Top Boutique esangibwa Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46. Nga Rich Top Boutique eyina ebintu bingi omuli eby'abakyala, eby'abaana, eby'abaami, omwo mwe muli engatto, engoye, amasaati, amasuuti, Indian wears, casual wears, pampers, mulimu supplements, tuyina supplements, tuyina pampers z'abaana abato, tuyina wipes z'abaana abato. Nga buli kimu pampa z'abakulu abakadde abatakyasobola kweyamba nga buli kimu okisanga wano ku Rich Top Boutique. Byonna biva UK. Byonna ate nga biva UK ate nga biri authentic. Togenda gula wano kintu ate ogende okizze mbwe ekintu kino kibi nedda. Ogenda kitwala ate okomewo ogule n'ekirala paka. Ebbeeyi esoboka. Ebbeeyi yo yanseko buseko. Esoboka. Yesebo. Rich Top Boutique esangibwa ku level ki? Esangibwa ku level 1 shop number FF46. Yesebo. Kale mujja ku Rich Top Boutique mubawagire kuba ebintu tubirabyeko birungi. Nange ayogera nammwe mulaba engeri gye bankozeeko. Akasuuti kenyambadde, engatto zenyambadde ez'ebbeeyi byonna bya Rich Top Boutique wano ku Kamukamu Plaza mu kibuga wakati. Ekyenjawulo kye bakola nti gwe baako kyolaba obakubira essimu gyolaba wansi awo bajja kuba bakola ne delivery. Yesebo byonna tubikola. Rich Top Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Top Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babeere nga bakolera delivery.